Ekulera omuntu wa bulijjo ziri eddakiika 4 zokka zimaze okuyita ku ssaawa nate etani zakalasa mayanzi abatugobera okusinza Saudi Arabia nengedde wano ye Kasimu again tuli wano Riyadh Saudi Arabia talemwa amon nangama nti Irani olyokanga n'ogaana ceasefire bannange Ibrahim Sentamu ibwate wagambye Irani ino muwagizi wano eringa Arsenal Irani ino muwagizi eringa Arsenal bannange anyway mwebale tuuliriza manager wali ku Big 8 Jena Hardware ku Sentema Road nkubuuziza ku nyone team yo abasingira muri ba Irani awo bamanyi muri ba Irani bamanyi abali wali ku Namasuba College of Commerce mwebale nnyo Songo Haruna Badu angambye nti we bali wano reception bataddeko Pale FM kwero omuntu wa bulijjo bandabire abali side yawo nga batuliriza Professor Dr. Katomba Hussein Kajambo kubuza ko nnyo wali ku lwebusabala webale nnyo kuleka nti munange otaddeko abantu b'Nansana mundabire Meya omulonde John Bosco Kana Kambata mugambe nti mutumiddeko nnyo nnyini ddala era tulabire ne kati mugambe Meya John Bosco Kana Kambata yaba tulabira Engineer Steven Kawesi kitegedde abantu b'Ekatooke abali awo nga muwuliriza wansawe Katooke gende eri Kisimu ojje Nansana wonaawo mutulabire Engineer ali atya Engineer Kawesi Steven ali mu mbeera ki lwaki weewula ssente nga ddala nekintu kyekyannema okutegera weewula otya ssente nga Katonda bakakasa nti ogenda oyo si zaala sindaba nga abeera agenze mu zaala ngenda bongera amawulire naye kansooke bannange mbajjukize tuteeke ku akaunti zaffe tusigaza ennaku 2 oba lumu omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani okuggwako kale nno enteekateeka eno tekusuba bw'oba toyina kiwali otaddeyo naawe alina kiwali otaddeyo yongerayo tuzimbe omuzikiti gwa Masjidi Jamba gusanga wali ekyanja mu division y'Nakawa disitulikiti eno y'Ekamba twagala tugumalirize nga Pale FM ffe tukulembeddemu era nga tuli wamu naawe gwatuwuliriza inside story ekunyumira ekuwa updates kakati olaba otya bw'oteeka ku akawunti yo ne tutambula wamu naffe oba otuyambe naati naye oba weeyambe kubanga empeera ezo si ffe tugenda okuzifuna gwagenda okuzifuna kati teeka kyonna kyolina ku muzikiti tugumalirize ku nooti 6 7 essimu eyo eri mu mannya ga Power of Africa Radio 0706 7 mu mannya ga Power of Africa Radio 0706 7 MTN oteeka ku nooti 3 14 nooti 3 14 oteekeko kyonna ky'osobola munnange ate eri manya gasozi Muhammad Haruna nooti 3 abakozesa merchant owa Airtel code eri 10 abakozesa merchant MTN code eri 5825 kuba oteeka munnange ate akasente kasobola okulabika nti kayambako nate okumaliriza omuzikiti ogwa Masjidi Jamba 10,000 2,000 13,000 omutwalo mitwalo 2 mitwalo 10 mitwalo 2 akakadde nako kagendako bulungi nnyo ate ojja kuba wagedde omulimu gw'okuzimba omuzikiti Mungu ajja kuba kuwamu ekisinga okuba ekirungi naddala mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan. Kakati katusooke tugende ku update mbabuulire okubwatuka okw'amaanyi kuli mu kibuga ekitibwa Tehran. Abasajja Abayisirayiri bazemba wanze mu jjiya endala newankubadde nga bagamba nti tebakisuubira naye jjiya bamaze oggiwanga katuddeyo. Inside story ensonga y'omunda tukutambuza siyonna mu bbanga ttono nnyo amawulire n'okwekennenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. Tulina MTN wabale tuwuliriza n'okutugoberera merchant ya Airtel waliwo gavumenti yinziriremu merchant ya Airtel yino kw'osindika badde wano ku YouTube eri 10,950 okitegedde merchant ya Airtel eri 10,950 ndowooza Musa Mulindwa ogifunye bulungi eri 10,950 webale nnyo webale ddala kakati
munda mu circles ez'obuyinza wo cabinet n'abalala munda mu ggwanga lya Isirayiri nga ngeno okubuulira nate ennumba eziz'omukolebwa e Tehran bakkiriza bagamba nti mu butuufu kye bagenze maaso n'okulabika nti balaba ku Netanyahu nzija kye bagenze maaso n'okulabika nti obaolyawo balaba n'okwetegereza mu lutalo ebyaddala nti kye baali basuubidde mu Iran si kye balabye. Isirayiri egamba nti kyebadde esuubira mu lutalo si kye yalabye basanze Iran ndala mukko ng'eri somehow gomite nga bali hadi okumementula n'ebyokukyusa gavumenti ne babivaako ne bagamba nti abantu be bamanyi naye newankubadde kiri bwe kityo eggwanga lya Isirayiri terina bakulaga kabonero konna nti linaagooka era nti bakyagenda maaso n'okulabika nti bakula ennumba ez'enjawulo. In fact nabagambye nti ejjo eggwanga lya America lirabika nga liragwa akabonero oba obubonero bw'okuva mu lutalo wabula Isirayiri tannaba era Abayisirayiri bawanze mu jja endala bwe bayisizza mu bajeti yaabwe ensimbi ez'ennyongereza $872 nga bagamba nti tukyalwana. Gideon Sal, minisita wa nsonga za bweru wa ggwanga, agamba nti newankubadde ng'olutalo lukalubyemu nga kituufu terulinga bwe baalusuubira naye bakyalwana. Omuyiraani ali Tehran agamba nti kyekyo ffe tubalinze kimu ku gurawundi mukole byonna bye mukola naye ffe weetuli. Kale nampuliriza amolege tugenda maaso n'okulabika nti tulengera kadde kano wabaddewo of course loud explosions okubatuka okw'amaanyi ddala mu ddakiika ntono eziise kuwuliddwako wali mu kibuga ekiyitibwa Tehran eggwanga lya America. Abadde Isirayiri agenze maaso n'okulabika nti azzeemu okukola ennumba ez'amaanyi ddala ku kibuga ekiyitibwa Tehran ate ngera bazzeemu okukola ennumba ez'amaanyi ddala ku kibuga ekiyitibwa Beirut e Lebanon. Abayisirayiri bakuba e Lebanon ate nga mu kaseera ke kamu bagenda maaso n'okulabika nti bakuba wali munda mu ggwanga etibwa erya Iran ekibuga ekiyitibwa Tehran. Kale tulinze tulabe ekigenda okulabika nti obaolyawo kivaayo naye nga okubatuka kwakajja kuwulirwe. Israel launches new attacks across Lebanon and Tehran. Amolenga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna akadde kano kennyini. Beirut enfeezo eziwerako zigenze maaso n'okuba nti obaolyawo zikubiddwa. Tutegedde nti ne Iran wakati mugenda maaso n'okulabika nti munnange tegooka bakulaga nti bakyakasuka. Abayirani ekibuuzo kiri nti basinziira wa America temanyi, Israel temanyi, kubanga buli lunaku Israel efulumya report netugamba nti missile launch systems eziwera kuba zookyezza era ntekyalina busobozi bukasuka. Naye kankutegeeze nti ne kumakya ag'olunaku olwaleero Iran bazzeemu ne bakola obulumbaganyi nga batagetinga amawanga gawerako e Qatar, Saudi, UAE ne Kuwait bagenze maaso n'okulabika nti balumbye nga bwengenda okwongera okuba nti nkutegeera Iran bazzeemu ne balumba nate mu mawanga ago ebintu nga bwe bigenze maaso n'okulabika nti obaolyawo abiyitambudde akadde kano kennyini. Iranian attacks continuing to cause huge disruption across Gulf. Ministry ensonga z'ebyokwerinda e Qatar etegeezezza nti waliwo emizinga gye bagenze maaso n'okulabika nti obaolyawo nate babase ekibuga ekiyitibwa Doha babadde baludde okulabika nti babazoganya Iran azzeemu n'agenda maaso n'okulabika nti munnange abazoganyizza. Doha bagambye nti oba Qatar Ministry ya Defense egamba nti ebipapajjo bya drones bya ballistic ezikubiddwa abigenze maaso n'okulabika nti bireeseko omuliro omutonotono era bagamba nti bali mu kudiiringa nago wali munda mu ggwanga etibwa era Qatar eggwanga ero lizzeemu n'eribalumba ataddeko pa kakati wakyaliwo okwewuunya nate era n'olunaku olwaleero mawanga aga Gulf beewuunya engeri Iran yegenda maaso n'okulabika nti etagetinga. Aba Iran beewuunya engeri Iran rather amawanga okuli UAE, Saudi Arabia ne Qatar n'amalala beewuunya engeri Iran gyatagetingamu ebifo eby'enkizo byakuba era nti abasajja tebakuba miss. Iran bagamba nti alina system y'omuchina eri gye nabagambye Beidou satellite navigation system. Abasajja tebakuba miisi. Bwe muba temusobodde kukwata drone mu bbanga nga temusobodde kuba ballistic mu bbanga tebakuba miisi. Abayirani tebakulya ekinusu bagamba tebakuba miisi. Kale nembeera bwetyo bwetambula eggwanga lya UAE bongedde okulabika nti balirumba ne ku makya g'olunaku olwaleero. Iran obulumbaganyi kakati bwakula ku mawanga gano emisana abaleka embeera n'esiba nga nnungi ne bubeera busaasaana kati ennumba zonna
azikola obudde abusaasaana. Iraq etegeezezza nga boogedde ne Iran bagenda kukkiriza amafuta gaabwe okulabika nti gayitawo. Minisitiri w'ensonga z'amafuta e Iraq bamuyita Hayan Abdul Ghani ayogedde n'omukutu oguyitibwa Al Jazeera n'agamba nti ab'e Iraq boogedde ne Iran bamugamba ffe tetukulinaako buzibu tukkirize tuyiseewo amafuta gaffe. Mbeera nga bwegenze maaso n'okeka nti etambudde Iraq eyogedde ne Iran ku nsonga z'amafuta agayita mu kitundu ekyo. Kakati abasajja bayitibwa aba Irani balonkinze bweva endala ey'emizinga naye kansooke nkubuulire kino. Irani bazzeemu ne bataaka katambi tetumanyi naye bino binaakomadde. Abayirani bazzeemu ne bataaka katambi kigambibwa nti gabadde magye agayitibwa IRGC, the Revolutionary Islamic Revolutionary Guards Corps, bakuuma revolution ya 79. Bakambwemu okkiriza nti bakambwe kakati bafulumiza akatambi akalala nga bakulengeza underground missile facility. Bagambye nti tetunnakwatako bannange tukyayina, tetunnaba yadde okukwatako ebyuma tukyayina. Tukyalina ebyuma. Bafulumiza akatambi akalala IRGC negamba katandika butandisi tukyalina ebyuma. Batadde akatambi tetumanyi oba kali latest oba ki ne bakatadde bagambe nti tukyalina ebyuma. Mwe musaaga busaazi tujja kuba omuntu paka last. IRGC weregamba tukyagirina emizinga ate nga miyitirivu ate nga mingi. Ataddeko PAL ekulera omuntu wa bulijjo. Netutegeera bino eggwanga lya Iran lyeteeseteese nti okufaafagana n'omuntu yenna agenda okuyita wano mu Strait of Hormuz balina engeri gye beeteeseteeseemu aba Iran. Kigambibwa mu kilometers 22 ze miles 14 maserengeta ag'omwalo gwe bayita Bandar Abbas. Iran balina enfo mwe basinze okutegeka zi anti-ship nti lusozi, in fact kizinga bakiyita Kaishem, kiri kumpi ne Strait of Hormuz. Kati munda waakyo ekizinga libeera ttaka, okitegedde libeera ttaka, zibeera njazi. Kati waliwo okunoonyereza okukoleddwa nti mu njazi z'akazinga ke bayita Kaishem mu kagolomolo kennyini Strait of Hormuz mu njazi munda kizuuliddwa nti Abayirani bayina eziri awo bazitaddeyo, bayina eziri munda. Agamba mwagala kuyisawo force muyite mu Strait of Hormuz by force. Kale kazinga basajja kigamba okuba nti bategese ze anti-ship ziri awo baagala okweŋŋanga yenna agala okuyita mu kazinga akagolomolo ku mpaka. Tehran bagamba nti ebizimbe omutwalo gumu mu 1200 amawulire agava Iran gategeezezza gavana we Tehran agamba nti ebizimbe omutwalo gumu mu 1200 gavana gwe bayita Muhammad Sadegh Motamadiani agamba nti bakabakubira ebizimbe omutwalo gumu mu 1200. Lutalo lugenda maaso n'okuleka nti lutambula. Kakati tetumanyi kigenda kuddako mu ssaawa eziddako wabula ampuliriza eggwanga lya Iran bwe lityo lyagenze dda maaso n'okulabika nti kansooke nkwegano eno stockpile mbadde nyikubulidde. Iran has showcased an underground drone stockpile and ballistic. Wali ampuliriza nga bagenda okukola wave endala. Ekyo mbadde nkikubuulidde, kansooke nkubuulire na kino. Netanyahu atadde akatambi akalala. Katambi akatadde tabadde live. Atadde akatambi akalala akulaze nga alimu abadde ne interaction ne balokoza abantu ne beekubya naye ebifaananyi. N'omubuzo kyali mulamu naga nti ye ndi mulamu. Katambi akatadde. Akatambi katadde kati atakatambi ku katambi. Katambi ku katambi. Atadde akanaga nti banaye ndi mulamu. Mujje twekubye ne selfie tatera kikola naye akikoze. Abadde ayambadde awo omusweta n'ekirowoozo kye kinene Netanyahu ng'ayogera ne balokozi ne beekubya selfie naga nti abantu mubagambe nkyali mulamu naye era mbagambe nti akatambi atadde kate.
press conference yaddi sinnaba kumanya akadde kano kennyini. Kakati waliwo video clips ezibadde zifulumye of course nga ziraga aerial target wabaddeko okulumba embassy America wali mu green zone Baghdad, era nga jjukira nti basoose kubalumba ng'ennaku z'omwezi 14 abasajja babadde bazzeemu okutagetinga nate embassy eno wali mu green zone Baghdad. Ebintu nga bigenda maaso n'oka nti ampuliriza bitambula. Kakati netutegeera wabadde okubatuka okw'amaanyi ddala ku financial center emu mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv, Irani, akigamba okuba nti n'olunaku olwaleero oba mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero beeyambisizza omuzinga gwe bayita Sejil. Waluyambuzizza nti gubba mu kilometers mmeka? Bagukolera mu kilometers 10,245 awo. Newankubadde basuubira okuleetawo omulala ogunakuba mu 3,000 n'ogusembayo Sejil eyokusatu basuubira ejja kuba esobola okuba mu kilometers 10,400, naye kakati eno ekozesebwa mu kilometers 2,240, kitegeeza nti ebeera mu range yennyini ey'okkuba ebibuga bya Isirayiri ebiwerako. Kakati nti olunaku oluyise waliwo financial center gye batuuzizzaako Sejil 2 tons of payload ezene ttani 2,000 eza warhead oba payload. Tutegedde nti ekifo ekyo kigenze maaso n'okulabika nti oba oliawo kikutta omuliro. Isirayiri egamba nti waliwo abantu abalumiziddwa badde nga 8, kyokka tuba tugambye nti oba waliwo yenna afudde, naye nga Iran egamba nti ekubye financial center. Ajjukira nti olunaku oluyise eggwanga erya Iran bwe batyo bagenze maaso n'okuba nti bafulumizza evacuation order, ne bagamba nti buli muntu yenna ali okumpi ne financial center yonna nga ya mu America ogimanyi. Okitegeera oba omanyi nti oli kumpi ne financial center ya mu America ya mu Isirayiri, genda maaso n'okabika nti ovaawo. Oli kumpi ne woofiisi eza Apple, woofiisi eza Google, munnange weetegule tugenda kukubawo. Essaawa eziddako tugenda kutagetinga financial centers zonna eziri linked ku basajja bayitibwa Abamerica n'Abaisirayiri. Kati abantu ne bagenda maaso n'okuba nti babagambye nti bw'oba osobola vaawo tugenda kukubawo. Iran egamba nti egenda kutandika oba oliawo okutagetinga nate financial centers eziwerako ez'omu America n'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri. Kakati Hezbollah yino aba Hezbollah Isirayiri akedde kuddamu bayisaayisaamu kaawo olwokyo, naye nga n'aba Hezbollah tebasitudde bato balina drones eziwerako zibasindise. Ekitundu ekiyitibwa Nahariya kikubiddwa rockets zivudde munda mu ggwanga erya Lebanon mu ba Hezbollah ne zigenda zikuba ekitundu ekiyitibwa Nahariya. Era tutegedde nti wabaddewo omuliro ogw'amaanyi oguvudde mu badge of rocket sea and of course swarm of attacker drones abadde mu Hezbollah nga azoganya Omuyisirayiri waggulu wali. Ekitongole ekiyitibwa Magen David Emergency Service eggwanga etibwa lya Isirayiri Magen David Adom etegeezezza nti abantu abawerako basobodde okukeka nti babajjanjabye oluvannyuma lw'okuba nti balumbiddwa nate abasajja bayitibwa ba Hezbollah nga basinzira munda mu ggwanga erya Lebanon. Pal kwoli wabenya okuba nti munnaffe otuuliriza. Kakati jjukira nti Iran bagenda mu World Cup, ttiimu yaabwe y'omupiira, omukulembeze w'omupiira mu ggwanga lya Iran bamuyita Mehdi Taj ategeezezza nti baagala emipiira gyabwe egy'ekibinja egya World Cup gye badde balina okusambira mu America bagitwale eri munda mu ggwanga erya Mexico oba waakiri Canada, tebaagala sambira mu America. Trump yabagambye nti muli baddembe okujja naye obulamu bwamwe bujja kuba mu katyabaga. Kakati Iran ne kisinyako nti bayinza okuva mu World Cup. Wabula kakati okusinza ku mawulire agaliwo, omukulembeze w'omupiira munda mu ggwanga eritibwa erya Iran agambye nti boogerezeganya ne FIFA okulaba nti emipiira gye babadde balina okusamba egy'ekibinja nga babadde balina gisambira mu America gitwalibwe either e Mexico oba munda mu ggwanga lya Canada, naye n'okusinga ensi eyitibwa Mexico. Akadde kano kenyini ataddeko Pal FM kula lya muntu wa bulijjo webali nnyo okulabeka nti okyagoberera The Inside Story. Kakati kankutwaleko ewa Dr. Kayima okuva mu Kayima Herbal Center asooka kujjanjabe eddagala erya masanyalaze 2-in-1 extra balitadde ku level endala kakati lya mpeke bw'obanga obadde tuyagala munnangiri erya kunywa kati bali kuteredde mu mpeke ebisingawo. Dr. Kayima okuva wali ekawempe tulwa kirokole kabikubuulire. Assalamu alaikum wa